Bintu bya kooti byanjawulo nnyo n'okumanya kwaffe. Era kooti ebayo omuntu gwebaddiza. Oyo. Kawo soge tusigaze bano. Naye kye tusaba kimu ti gavumenti akolyo ke yayiseemu okutaaba. Tusaba oba esobola. Enoonya akakodi akalala akatali ako kakukkiriza. Bano bafune free and fair trial. Nafuna omukisa okuba nti nali nsibiddwako eruzira n'abasiba abe 16 nga bakulemberwa Ssaanya. Ssaanya nabagamba bannayuganda nti Ssaanya yasibwe eruzira mu Makisoni Bay mu komito. Komito abatakimanyi lyekomera mu makomera erisiba ab'amaanyi nga poliisi ebatya, amagye gabatya, SFC batya, amakomera gabatya n'abakulembeze b'amakomera babatya. Naye ekisinga okuba ekyobulabe mu kkomera bo buvunaanibwa musango gw'amaanyi nti abasibe banno baba bakutya, abakulembeze b'amakomera bakutya, nga nawe wennyini oli mu kutya kuba oba tomanyi kiddako. Naye ekisinga okunnuma be babaka ba palamenti aba NUP n'abakulembeze ba NUP okusigala nga bagamba nti abaana bano basigale mu busibe nga tebakkiriza misango nga bo bennyini tebalina kye bakoze. Mpita wano okubuuza ababaka ba palamenti aba NUP ngenda kituukako ekyo. Mpita wano okugamba aba NUP ti senga baali baana bammwe, baali baganda bammwe nga be basibe senga temulina kye mwali mukoze kununula abantu abo, balina kukola ki? Balina okukkiriza okwetowaza okuteeseganya ne gavumenti. N'agenda ye kennyini Honorable hati yalabika ne bannayuganda abalala. Wano abadde ava e Bulaaya mu America ne tuorganizinga ffeffe nnyini e 1 million march okugenda abantu bamujje ku kisaawe wakiri tumuyingize State House. Honorable n'abalala tebalabika. Hold on sirika weda nkumaliriza. Ennaku z'omwezi nga 23 ogw'omusanvu mwaka guno twakunga abavubuka bonna mu ggwanga lino okujja okutuyambako okwekalakasa olw'enguzi efudde ejjembe mu nsi. Honorable tiyalabikako. Kati kasoke namuddamu Uganda ayagala bannayuganda tuba mobilizinge tutya katukiriyalinge eya nakino kimugattire nti nali naye nga Honorable Kyagulanyi ali nga by then ng'okyawagira FDC ye Katonga nga tovaayo twali ffenna Honorable Kyagulanyi n'abagamba konga kwekalakaasa tewaliyo. Yajjira ku kiye mwennyini okwekalakaasa, yajjira ku kamu ku bupiki bwe n'akola amawulire n'addeeka kakana nzidemu 1 million march omukulu baagiyita bakutungire batya tontiisatiisa. Emmotoka twakimaze, emmotoka zadde ewuwe ziri wuwe beziba nga zaali mmotoka 10 omunana ne zidda emu nga yesigaddeyo nga baalina emu tebafuna nga yadde akagaali buba bwenkanya emu nga yaani kati njagala olw'obudde obutono 1 million march 1 million march yalangirirwa abakulembeze ba NUP nga bakulembeddwa mu Kyagulanyi Center. Ye mwennyini be yali akomawo yajjira mu nnyonyi ya Rwanda Air. Kakana obwedde oyogera nsirisi. Rwanda Air emanyiddwa bulungi nti ekulemberwa omukulembeze wa Rwanda Kagame nga ono wawan ye yamutendeka n'amuwambira nako eri mu Rwanda. Twagala okuyita wano okubuuza General Museveni ye mugwagwe nnyo asobola okuleka ojjire mu Rwanda Air ng'ozze ku 1 million march. Eyiye ekyokubiri n'aleka ennyonyi zonna omwali ne Kenya Airways oba omuli Ethiopia Airways n'ebitongole ebirala n'ajjira mu Rwanda Air atazze mu 1 million march. Kakati mu nkola y'emu walaba ababaka bafa abayinipi ababiri Alan Sewanya na Nesegirinya babeera mu nkomi okumala almost emyaka 2 naye nga gavumenti erina buli kitongole kyonna eremeddwa okuleeta obujulizi obubakola ki obubaluma ate nno ng'oggyeko n'ogamba nti ereesa obujulizi obubaluma naye n'embeera ey'amateeka ey'ogamba nti omuntu katumuwe okweyimirirwa kwe aveeyo awoze omusawo guno ng'ava bweru guli musinga bamusibe bwali gwejjeereza bamute ali Butaala. Gavumenti era yali mu okuproducinga obujulizi byakomekerera nga baganda bafaawo bateereddwa mu nkola ffenna gye tumanyiiko nti teyali nnambulukufu bulungi naye ne bateebwa. Eyo nayo president ne settingiwa ekyazzeemu kyabano baganda baffe bano abasibe
nze nyina omukisa nabeerako nasiibanga ne muganda wange oyo Saanya nga twogera ebigambo bingi naye nga Saanya bw'omutuukako n'akugamba kiki ekiri eyo nga of course nandyogedde naye wa nali Luzira nakwatiwe nakuza omwezi nga 23 ogw'omusanvu naye nga bwe twogera ne Saanya olaba nga ekyamazima obulumi bwayitamu kubanga amaze ebbanga eryo lyonna mukomera nga nekisinga n'omuluma si ebbanga lyamazeeyo naye ekisinga omuluma kwe kuba nti ebintu byonna bye bamujweteseeko byabwereere. PHIQ MEDIA. Anga embeera yeeraliikiriza wamu n'okwewuunyisa bannayuganda naddala abava mu kitundu kya Buganda olw'embeera eyabadde mu paalamenti ku bbago eryagala okuba nga lireetebwa ku kibiina oba ekitwala emmwanyi mu ggwanga Uganda ekitongole omwawuliddwa sipiika w'eggwanga lino ng'ekyamazima ayina ebigambo byayogera ku Buganda ebiraga nti tayagala nga kiraga nti Buganda osanga yeri ennyo ku mmwanyi ayagala okulaga nti tufuula nga tebaweza numbers bano Abaganda era ng'abuuza yabadde abuuza Hamson Boy yabadde Hamson nti mwina numbers ng'omuzindaalo ndowooza awerabidde ndikuvuddeko embeera eyo nno yabadde nzibumu saagala kubanga ngenda ku nsonga ndala njala tusooke ku ekyo kyennyini Honorable Kagame tetuli naye olwaleero osanga ayina engeri gye yandibadde akiwunzikamu okuwolereza mukama we nti osanga si kyeyabadde ayogera Honorable Okwize njagala tutandikira awo tugenda kwogera ku omulama gwaffe ogw'olwaleero tetugenda nnyo kuba nnyo ku mmwanyi tugenda beera ku abasibe bano tulina bannaNUP tulina ne munna FDC njagala tuwunziko abasibe olunaku lwaleero aye tutandike ku mmwanyi teriimu Honorable njagala tutandike ku ensonga eyo ekyamazima nalaba n'omukulembezeewo nga positinze n'abantu ab'enjawulo beewuunyiza nnyo era nga buli omu agamba ye ddala kino ekikolwa kitegeeza ki weewaawo neyanza nnyo neyanzege moderator ekikolwa ekyo okusookera ddala ffe tujja kwongera okukivumirira naye era nga njagala kuzzaayo ku bannayuganda emabega nti mu mwaka gwa 2020 November National Unity Platform ng'ekibiina kyatandika ebimu ku propaganda abadde atambuzibwanga abakungu ba gavumenti ya Mwai Museveni kwe kuba nti National Unity Platform kibiina ekisosoze mu mawanga era nga bagamba nti that is a Buganda party. However, tutunuulidde obusosoze obwadde nga bubeerawo ebbanga lyonna era bweyolese olwajjo. In fact, Speaker wa Parliament oyo yavaayo kemabegako awo n'akyalako embuga nasinkana w'ekitiibwa Katikkiro wa Buganda n'aleeta n'amakula n'ebirala byonna naye Abaganda balina olugero olugamba oba waliwo mu Luganda wano waliwo mu Buganda wano waliwo omuntu okujja okulaba n'akuleeta ne byakuleetedde naye nga tabirese mu mutima mulungi tulowooza mu nkutyawo kakati Speaker wa Parliament okusookera ddala nga tanaba nakwogera ekyo kigambo kati tunaba kutuulira ekyo kya busosoze mu mawanga naye Speaker wa Parliament alina okubeera presiding officer kiyabadde akola katusookere ku kino kyagambye Hamson Oboa. Do you have numbers? Ate nga alina kubeera nga yerifari ngali nyuto. Do you have numbers? Kitegeeza asoose ku campaigningira side eri. In fact sina kusooka campaigninga yazze kiteeketeeke nti kino kye kirina okukola ki okubeerawo ekyo kikyamu kubanga amateeka agafuga rules of procedure speaker zatambulirako speaker ateekeddwa okubeera impartial ateekeddwa okubeera nga ali straight bwati buli muntu alina okumuwuliriza naye mukyala Mongo records ze zeeyogerera oz'omulaba ku nsonga zaake oz'omulaba ku nsonga zonna ebintu ebikola ebintu bye bwe bito bwe bize bikola ki bwe bize bitambula ensonga ey'okubiri ekyo kyayogeddwa Speaker wa Parliament kye kimu liba ddoboozi lya Parliament naye njagala kutegeeza nti etteeka eryo lye baagala okuleeta lyavudde mu cabinet otegeera okuddamu okurationalizing ekitongole kikingire mu mayifu kyasomeddwa Minister Bright Lwamirama kitegeeza ekyo kirowoozo kya cabinet
ani akulira cabinet omukulu General Museveni Kaguta njagala owunzike kakati General Museveni Kaguta yayogerako omujjukira fenga abaganda we shall crush them oyo omu kakati n'abantu abaganda babadde bazimbidde mu Buganda wonna nga emmwanyi efuuse emmwanyi abantu batandise okufunamu ku ssente kakati baagala kukomawo embeera ey'okulaba nga bakola kyovola ba speaker yakimanyi nti ene emmwanyi kituufu Uganda egifunamu yonna naye baagala okutta ekitongole ekyo kubanga baagala okuzingamya abaganda. Don't allow those Bagandas to get numbers. Don't allow those Bagandas to get wealth. Okitegeera? Yes, neyanziza. Bane leero tetulina nnyo kubuuza. Tusookedde ku nsonga ya speaker. Honorable Twa. Speaker Anita Among yatulaze ebintu bibiri. Nti emmwanyi ya Buganda. Ekyokubiri kyatulaze nti yazza ayina side. Abuuza omuna NRM muneti enamba tuyina numbers. Inandoza yamugeye nti tuzirina tubamu kutya. Kakati nno nze njawukanako n'abalowooza nti Anita Amongo yalimbye okugamba nti emmwanyi za Baganda. Ekyo kituufu. Abakulidde wano mu Buganda oba Baganda oba si Baganda bakimanyi bulungi. Ze ziweeredde bajjajjaffe, ze ziweeredde bakitaffe, ze ziweeredde ffe abaana, ate oba oli awo n'abaana baffe ze zigenda obbaweerera kubanga mmwanyi terimba ekulembeddwamu Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga okuzzaawo emmwanyi. Naye lino ekkobaane erikolebwa General Museveni okusaanyaawo emmwanyi talitandise leero. General Museveni yaleeta DDT n'aleeta ennyonyi n'efuuyira emmwanyi z'Abaganda ne ziggwawo n'alowooza abamazi n'afuuyira ebitooke ne bifa ewaabwe kati be batuguza emmere wano mu Buganda n'afuuyira entangawuzi z'abantu b'e Butambala n'ebitundu ebirala ne biggwawo. Kati emmwanyi terimba ekulembeddwamu Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda. Emulumya omutima kuba bw'ogendako e Buddu n'ebitundu ebirala kikwewuunyisa. Omuntu ne baba alina 5 ku 5 nga taweza yiika. Emmwanyi zibaze za bbeeyi nnyo omukulu zimweraliikiriza. Ne kambabuulire mu nsi ezitwetoolodde wano wokka mu East Africa ne mu Africa zisukka mu nsi 10 ng'ekitongole ky'emmwanyi kyetengeredde. Bw'ogendako mu nsi gye bayita Brazil y'emu ku nsi esinga okulima emmwanyi naye ekitongole ekitwala emmwanyi kyetengeredde. Gw'olowooza lwaki wano ewaffe General Museveni yaleeta peneti ne mumulemesa okutwala ekitongole ky'emmwanyi n'avaayo n'agamba nti ayogera ku peneti kimanyi ayogera ku nze yaleeta peneti. General Museveni nze simwewuunya okukozesa Anita Amongo okujja omuyisizaawo ddiirwe. Weerabidde nti Anita Amongo yeekubirako omulanga nti bamugoberera baagala kumutta. Kyava kuki? Ffe abamugoberera eby'omunda tukimanyi bulungi nti yali atandise okulingiza ku ntebe y'omukulu. Kuba waliwo ekigambibwa nti Anita Amongo bwe yamala owangula obwa deputy speaker n'alangira nti agenda bubeerako emyaka 10. Ng'ategeeza nti agenda bubeerako emyezi 10 era gye yabeerako n'afuuka speaker. Bwe yamala ofuna obwa speaker n'atandika otunuulira entebe ennene. Omukulu n'amanya. Bwe yamanya okwali okuzzaawo embeera kwali kuggulawo makaage e Bukedya n'atwala General Muwezi ng'omugenyi omukulu n'abatabaganya. Kati kino Anita Amongo okwogera nti Abaganda tubalemese okufuna numbers teyakyogedde mu nsobi era abantu abalingi bagamba nti akazindaalo kaabadde tekaliko. Anita Amongo n'ebbanga lyamaze nga ye speaker akimanyi bulungi nti omuzindaalo ogwo gusika nnyo n'okusinga bw'olowooza. Naye yabadde aweereza message entuufu okulaga mukama we nti muwulize. Mukama we General Museveni. Naye nja kusaba nga mpita wano Anita Amongo ng'oggyeko kugamba nti alina obukyayi, ng'oggyeko kugamba nti yabadde atuukiriza omulimu gwa mukama we, nja kumusaba yeetondera Abaganda ne Bannayuganda ffenna. Kubanga entebe gy'atuddemu nga speaker si ya tribe ya ggwanga. Naye kano kankasembyeyo. Tetujja kwerabira nti abantu bangi be badde bakola ensobi ennene. Omuli ne Ssaabalamuzi babadde bafundikira bakubya amaviivi
mu Bulange oba mu Bwakabaka Emengo. Neyanziza Mbasaba obutakozesa buyinza bwe muyina kumera malala. Kangende wa musomesa okyali mu NDP abatulaba ku PHIQ MEDIA nso omu ku bantu abaali beetamu ebintu bino era ndo yazizeemu kyombuuzizza in a psychological way. Yes, toyina kibiina mwoli si kyeŋŋambye nali wa DP nayenza omu ku baasaanuuka omutima naddala eggwanga lyaffe engeri gye litambulamu oba gye litambuzibwamu era mbadde ngobereranga nnyo puroguramu zino weewaawo nefuna ekinyegenyege ekidda naye nga ntya olw'obulumi obungi naye kyannaku ate ompitidde mu kaseera akamaze amaanyi. Onjogera ennyango ayongeddeko kosa mu biwundu era n'oleeta omulamwa gwennyini ogwansuzizza ng'emirembe sirina. oli mulimi wa mmwanyi ekitonotono naye nga nze omu ku baasomera ku mmwanyi kituufu. era mbadde ngoberera nnyo ababaka mu kutambula badde beebuuza ku bantu ku ngeri y'emmwanyi era nga ndowooza abasajja bapondoosi kumbe bakyayiiya paka sipiika kyayogedde okumanya nti oba abaganda balina numbers oba okubuuza tibalina numbers oba okulwanyisa Buganda kyankosezza. Tuzaala abaana bizinesi zetulimu teziri reliable nga tusigazza kimu nti bw'oba ofunye akasente genda oguleko ewagazi osimbe emmwanyi oba olime emmwanyi naye bw'olwanyisa abalimi b'emmwanyi oba bw'olwanyisa Buganda otulekedde kiki era nenfulira ennaku ng'eri abaganda abamu nayimirira nakaganze mpagira NRM ku bulumi bwe tuyiseemu kyetwasigaza ng'ekyaffe tukkirize nti ebyobufuzi bigaanye obukulembeze tugenda butwala lwasooka tetulina maanyi katusigale mu kulima. Era omu ku babaka wa Democratic Party naye nga muwagizi nnyo wa Kyagulanyi ow'ekitiibwa Lutamaguzi atukubiriza twekalakasizewa mu nnimiro ebitooke byafa twasigaza mmwanyi erwawo okufa naye bw'olaba nga kituuse awo obutuufu tuba tubadde bazaaze tugende batusala enseke abaana baffe bagenda kubawo bati tetugenda ku famire basala enseke tewozaddeyo babiri kyekyo naye nga kikwasa ennaku bamemba ba palamenti abaliyo bakakasa nti eriyo abaasookayo omanyi tulina ab'e Buganda nabo nga busanga bawagira luuyi luli ne bannaffe aba NUP ombuuza ndi wa kibiina ki sebo ndi musajja wa National Unity Platform neno n'aba NUP nga akotesa omutwe ensonga y'emmwanyi tenjigiriza wa mukyalo wekka wabula naffe abasuubula ebirala oba bali mu bizinesi endala zendi mu masomero naye abaana abava mu kyalo kakasamba ttaamu eri ewedde kasukulu fees bakasasula bulungi oluvannyuma lw'okufuna akasente mu mwanya kali akayitirivu naye kaakati tumanyi kiddako omwana w'Omuganda tagenda kusoma so nga emmwanyi badde emuyambako tukkirize omuntu omunyigiriza wasinga mulekera akakatono gutwala sekita endala ebyobusuubuzi mwabiyingira ntuguma emmwanyi nsaba bajesonyi ate ne sipiika njagala nsabe ddala omukulu yagambye alina kubeera neutral alina okuba objective naye buli wolaga sayidi fe tukulinze neyanzege twagadde tukonye nnyo ku mmwanyi lwansonga nti ensonga eno ekyatambula twagala tukone ku nsonga eriwo twagadde ekyo tukiyiseewo lwansonga nti ate wekyatuuse mu maaso wamu ne mu matu ga bannayuganda ekyamazima kyabakubye nnyo wala nange kyankubye wala era Honorable Kagame leero ndowooza okwewala puroguramu n'okugjako amasimu abadde talina kyakugamba bannayuganda katumulinde wiiki ejja nga waali nzikiriza mpumulemu nkomewo tutandike n'omulamwa gwaffe ku lunaku lwaleero twogere ku basibe bano n'engeri gye bagenda okuteebwamu
nabiki byabatuuse kanziki PHIQ MEDIA. Yanzeke ndine Tamale Henry wamu ne Hassan Musa tuli ku nsonga y'abasibe aba National Unity Platform. Twalina boogirako sabiti ewedde naye nga pano teriiko munnanno ne tugamba nti ensonga yaki n'ensonga y'emmwanyi tugiterese bwe tunaafuna agiwolereza agyagala ennyo nga tulyoka tugitandikako. Ndine banna National Unity Platform babiri ne muna FDC akuba nti omu alimu omusaayi guli ogwa DP amazima n'obwenkanya ye musuubira nti ajja kuba n'amazima n'obwenkanya. Akireewo Kivumbi yateereddwa mawulire malungi buuka oyo mukakkamu nnyo nzijukira we twatandika okukolera ku kitebe awo y'omu ku baatwaniriza obulungi wadde nga balala balina engeri gy'ebikonokono naye ate ye atambulira ku mukulu engeri gye yatwanirizaamu yali nnungi era nali musanyufu ng'ateereddwa. Abasibe abannu okuli Sanya Olivia Kwagala n'abalala Olivia Lutaaya n'abalala 16 so n'abalala 14 ko bano njogeddeko babiri be basibe 16 bakkiriza emisango bayagala okuvuuneka gavumenti bakkiriza okulya mu nsi yaabwe olukwesimayo bakyangu kyakukkiriza wamu n'ebirala. Abalala nga Machete bo ndoza bali mwenda bo bakyagaanye naye nalaba mama wa Machete ng'agamba mwana wange nze asinga okwagala kansigale eno mu kufumba emmere tokkiriza. Njagala twogere awo Balamu Barugahare honorable bwe yali yakajja bw'ati kyeyasooka okwogera mu palamenti kulwanirira abasibe bano okuvaayo. Emu ku byenjagala tutunuulire ki gavumenti okuwagala abasibe bano okuvaayo ebalumirirwa tesobola bata nga tebataddeeko kyakukkiriza misango. Emu ku byenjagala tuwuliziganye olwaleero naddala ani asinze okwagala abasibe bano okusigala mu kkomera naani atabafuddeeko. Honorable Kuzera kusose na National Unity Platform wakati ogenda tuwa ekkulire ettuufu dakika 5 zabasali ozimbalire neyanza moderator neyanzeege funye omukisa nti bukyanga baganda baffe abo bakkiriza misango badde sibangako ku platform eno kebeere endala yonna nga njogera ku nsonga zino naye kenfunye omukisa guno kangezeko okuwaayo views zange eri ensonga eno. Ekisookera ddala ffe tuvumirira nesekuvumirira yenna enteekateeka eyo yonna yayitibwamu okukaka mu luzungu bakiyita cohesion okukaka baganda baffe abo okukkiriza emisango egyo. Ndowoozaamu nti bwe tuba nga ne bwoba ggwe nga weebase omubiri gwo ne gwawukana n'omwoyo gwo ffenna worldwide n'ensi yonna tukikkiriza nti abaana abo tebaayina musango era bino bye baakoze ye ddiiru Balamu gye yabalukira okulaga nti basobola okuva mu kkomera singa bakkiriza nti kino baakikola. Mu ngeri yemu njagala kwebaza baganda baffe muli yasinisa ekitoleko we bayita Machete oyo n'omuganda waffe abeera awo kumpi yali abeera awo kumpi naffe wano e Kazo yanvugako ne ku booda nalingenda mu kibuga nalaba nga yagivuga. Yes. Ffe twagala okusigala nga tugumya baganda baffe abo abasigadde ku mitima gyabwe ne bagamba nti apaana wakiri okufiira mu kkomera naye tetujja kukkiriza misango gye twakola ki gye twazza. Twagala kubategeeza ne bagala tetujja kukkiriza misango gye tutazza kugikkiriza nti tugizizza ate nga tebajja kukola ki kati kiri kimenya ekyaki kyosobola okugira nti gye bazza ngambye gye batazza mpulidde bubi. So kakati mu mbeera eyo kyekimu kyetukola ki kyetuliko naye bannayuganda bateekeddwa okufuna ekyokuyiga mu nsonga eno era embeera eyo ndaba abantu abagye balaatiramu naddala abeenaema abasinga baganda baffe naye ate enebeera president mbi setting wa gavumenti kubanga naddala kati ffe ba political actors tubeera beeraliikirivu nnyo. Guno si gwe gusoose Museveni ng'akola ebintu bwe bityo omusinga wa Rwenzururu Charles Wesley Mumbere olubiri lwe lwalumbibwa
nga gavumenti egamba mbu ayina abayekera ayagala kuyekera kwekutula kuki ne bakuba olubiri gavumenti netta abantu abasoba mu 10 n'omusobyo brigade yero yakuyamu ekikwekweto ne bamala ne bakwata abantu abasoba mu 7 ne babateeka mu nkomyo komere na lufenya ku police ne bamala ne babasindika ne mu prisons oluvannyuma lw'okubasomera emisango. In fact ne babateeka eyo okumala ebbanga nga gavumenti ebammye n'okweyimirirwa ng'era kyeyakoze baganda baffe bano byakomekerera ng'abantu abo babatadde ku kikaliriro ekyokukkiriza emisango era gavumenti n'eryoka ebakola ki ebayimbula. Kati mu nkola y'emu walaba ababaka baffe abayiniupya babiri Alan Sewanya n'Esegirinya babeera mu nkomyo okumala almost emyaka 2 naye nga gavumenti erina buli kitongole kyonna kyonna eremeddwa okuleeta obujulizi obubakola ki obubaluma. Ate nno ng'oggyeko n'ogamba nti ereese obujulizi obubaluma naye n'embeera ey'amateeka ey'ogamba nti omuntu katumuwe okweyimirirwa kwe aveeyo awoze omusawo guno ng'ava bweru guli musinga bamusibe bwali gwejjeereza bamute ali Butaala. Gavumenti era yali mu okuproducinga obujulizi byakomekerera nga baganda baffe awo bateereddwa mu nkola ffenna gye tumanyiiko nti teyali nnambulukufu bulungi nene bateebwa. Eyo nayo president nesettingibwa ekyazzeemu kyabano baganda baffe bano abasibe. Nze nyina omukisa naweerako nasibanga ne muganda wange oyo Saanya nga twogera ebigambo bingi naye nga Saanya bw'omutuukako n'akugamba kiki ekiri eyo nga of course ali nandyogedde naye wa nali Luzira nakwatiwe ennaku z'omwezi nga 23 ogw'omusanvu naye nga bwe twogera ne Saanya olaba nga ekyamazima obulumi bwayitamu kubanga amaze ebbanga eryo lyonna mukomera nga nekisinga n'omuluma si ebbanga lyamazeeyo naye ekisinga omuluma kwe kuba nti ebintu byonna bye bamujweteseeko byabwereere. Abatugamba nti mufuna mu basibe bano batuufu era ffe tubagamba ekigambo kimu bw'oba otegedde nti NUP at large bizinesi yaabwe bafunamu basibe lwaki ate olinda obba convictinga bate buti bizinesi egwe andi era mwe abasinga ogiremesa ate tutya tejja kugwa ate tutya ffe tulina kusooka kikino ani alina obuyinza obugaba bondi oba bail kooti yani ya gavumenti ani asibye abantu bano prison yani ya gavumenti ani asalawo abantu bano babate kooti masho ya Kyagulanyi kooti masho ya General Museveni n'amagye kati ebitongole byonna byonna ffe nga NUP tetulina we tulemeseza ate uliriza nkumalira na kino ate tetulina na kaseera konna ke tubaddewo bbanga lyonna nga tugamba gavumenti nti abantu bano bakole ki obudde bugenze kati njagala kumaliriza abali ku lusegere lw'omukulu bo babatama abatali ku lusegere bo ne balwayo abamutuufu. Nze ekyo simanyi bwenyinza kigamba nti abali ku mukulu kubanga nze ndi wano ndi muwagizi wa National Unity Platform. Mukama wange Robert Honorable Kyagulanyi Ssentamu President amanyi ng'omuntu naye ate alina mikwano gye egy'obuntu. Kakati oli bw'avaayo n'agamba nti abali ku lusegere babata simanyi atubuulire babata mu process etali ntuufu tebaba kweyimirirwa kubanga nakati Eddi Mutwe ne Nubianili bakyagenda ku General Court Martial okweripotinga. Naffe kye twali tugamba nti nabano babawe beripoting lwaki ate bo babaganira. Honorable obudde bukote nja komawo neyanziza Honorable Twa wandiseba ani afuna mu basibe bano n'ekyabasibe bano okusalawo okukkiriza emisango kibakosa naye keekadde. Ebibuuzo byo byombi ngenda biddamu mu ngeri nnyangu. Abafuna mu basibe bano bali babiri ye General Museveni ne gavumenti ye ne Kyagulanyi ne Nuupu keekadde b'okukkiriza emisango baalwa nawo nnyo oluvannyuma lw'okulowooza Kyagulanyi abafunamu atya abafunamu mu ngeri ezisukka mu 5. Esooka abagayi b'obuyambi balina ssente ze babadde baleeta ku baana abasibe. Ekyokubiri akifuniramu okujjukiza ekigambo kiri kyalina ekigambo kye muti abantu baffe. Ekyokusatu kimwongera okufuna amawulire n'ekibiina kye nti abawagizi b'ekibiina basibe bakugamba lwaki tebabata n'atabafunamu. Njagala mpa obudde nnyonnyole nga bwe wawadde muganda wange nga tonnyingiramu. Naye obuzibu bwe tulina mu ggwanga wano
era obuzibu bwennyina Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa NUP n'abakulembeze ba NUP buli ku nsonga y'amalala Kyagulanyi ge yafuna n'abakulembeze banne. Amalala ge galeese obutali bwenkanya ku ye banywanyi be n'abaana bano abamaze emyaka 4 mu kkomera. Nze nafuna omukisa okuba nti nali nsibiddwako Eruzira n'abasiba abe 16 nga bakulemberwa Ssaanya. Ssaanya nabagamba bannayuganda nti Ssaanya yasibwe Eruzira Makisoni B mu komito. Komito abatakimanyi lyekkomera mu makomera erisiba ab'amaanyi nga poliisi ebatya, amagye gabatya, SFC batya, amakomera gabatya n'abakulembeze b'amakomera babatya. Naye ekisinga okuba ekyobulabe mu kkomera bwe buvunaanibwa musango gw'amaanyi nti abasibe banno baba bakutya, abakulembeze b'amakomera bakutya, nga nawe wennyini oli mu kutya kuba oba tomanyi kiddako. Naye ekisinga okunnuma be babaka ba Parliament aba NUP n'abakulembeze ba NUP okusigala nga bagamba nti abaana bano basigale mu busibe nga tebakkiriza misango nga bo bennyini tebalina kye bakoze. Mpita wano okubuuza ababaka ba Parliament aba NUP ngenda kituukako ekyo. Mpita wano okugamba aba NUP nti senga baali baana bammwe, baali baganda bammwe nga be basibe senga temulina kye mwali mukoze kununula bantu abo, balina kukola ki? Balina okukkiriza okwetowaza okuteeseganya ne gavumenti bate bannayuganda mu nsonga yonna mu nsi yonna ey'ebyobufuzi teggwa na mateeka, eggwa na byabufuzi. Okuteeseganya kubeerako win-win situation olw'omu afunamu. Kyagulanyi asooka atubulye bye yali ateesa ne Museveni ku musango gwali mu Arua yawaayo ki? Nubiyaniri yawaayo ki? Edi Mutwe yawaayo ki? Kansembeyo ne kino Muhammad Sejjirinya ne Arani Sewanyana bawaayo ki bo kubata? Kati nenkubuuza kino bw'oba okkiriziganya ne gavumenti okuteesa bano okuteesa ne gavumenti kyebasaba kyonna bakiweeyo. Saagala gaa nti gavumenti kyebasaba kyonna bakiweeyo. Walibuuzizza ki kye baalikoze okununula abasibe bano? Kati kankikuddemu senga bano aba opposition tebaali tebakkiriziganya na kuteesa, baali bakunga abantu mu nsonda z'eggwanga zonna ne tweyiwa ku nguudo nga tuli bangi nnyo. Kakana maleyo sebo nakuwadde obudde n'oteesa tontiisatiisa. Mu nsonda z'ensi yonna Uganda ne tweyiwa ku nguudo, amakomera nga Kitalya ne gajjula abasibe ab'ebyobufuzi, amakomera nga Luzira ne gajjula abasibe ab'ebyobufuzi, n'amakomera gonna mu Uganda yonna ne tussa akazito ku Uganda. Naye olw'okuba mukulu Kyagulanyi Ssentamu alina endagaano ne Salemu Sale tamukkiriza kwekalakaasa, y'ensonga lwaki yawaayo bannayuganda bannaffe n'atafaayo. Naye nga ye mwennyini yakkiriza okuteesa ku musango gwali mu Arua, adda ddi mu kkooti mu Arua nga n'emmotoka ye etayitamu masasi agiyina ewuwe, ne gye baakwatira mu Arua bazitika ku kakalya ne bazireeta mu kikomera ewuwe be baba basiba nabo. Ekikomera kya Honorable Kyagulanyi tubeerayo emmotoka etugirabanga emmotoka ki gy'otalabanga yatundula emmotoka bazitika ku kakalya ne bazikomyawo. Kakana katono mmaleyo be baamusiba nabo zeezaabe bazikomyawo ddi. N'ensonga y'emmotoka gy'oyogeddeko kijja kuleetera kulaba okulowooza nti bye baddogera olimba. Nnimba ki? Emmotoka teriimu mu kikomera. Baamukwatira emmotoka mmeka mu Arua? Tundula gye tuliko tundula saagala kumenyera nti kika kibeekiti ne beekiti ne beekiti. Nze nkugambye ekirikkiriya ekirikkiriya emmotoka eyo walegereke wa Kyagulanyi yatundula. Saagala mbuuza ebintu byebyo kati ogenda kumbuuza eri mu nsonda ki? Nkuwadde ekyange gwe oli munnamawulire. Kakkana katono oli munnamawulire. Kwata ekkubo ogende ewa Kyagulanyi okwate kwata ezirimu gy'otugambe nti tundulayo teriimu. Leeta akatambi wano, leeta akatambi. Kati gombadde katambi okungamba nti mweri. Lwaki gwe oyagala okumpa ebibyo? Nze nkimanyi kuba mbeerayo. Asa ne wuuyo abeerayo. Abeerayo. Okukwatayo. Tetulabanga kutundula. Lwaki totulageze baakomyawo? Zo zitulagadde.
Honorable Twa. Wangi. Bade sawa nyambe ko Honorable Twa. Tuwe akulaba information entuufu. Wakire ekyo Leka muyambe ko mu Information ki? Honorable Kyagulanyi bamukwata n'emmotoka mmeka? Leka muyambe ko. Tezalizise. Kamuyambe ko katono. Baba ne bazibaddiza dda. Tafuna information ye. Kamuyambe ko Honorable Twa obusungu neyanza Si busungu. okusookera ddala nga bwana Musa bwagambye nti Honorable Twa anoza alina obusungu obwenkomeredde ku Honorable Kyagulanyi naye kamuyambe mutegeezebwe nti mu crime scene y'omwaluwa emmotoka eyafiiramu omuntu gye wandiyise emmotoka eyafuulibwa crime scene kuba mwe mwafiirwa omuntu yali yatundula yali evugwa omugenzi kati Yasini Kawuma emmotoka eyo netwalibwa ku poliisi naye njala omanye nti mu Arua we waliyo akacyankalana ako genda okulumba ababaka ku hoteri na biki naye Honorable Kyagulanyi yennyini n'abalala abantu baali bazze ku mahoteri bapakinze amamotoka gaabwe poliisi nejja nekwata abantu nebakuba nebakuyisa bubi nga ewalaba in fact mu mbeera y'okwagala okwongera okuteeka obujulizi n'okuba nti eggumiza fayiro yaayo negenda ng'ewamba n'emmotoka z'abantu ez'enjawulo tuli fenna era emmotoka z'abantu abo zaateekebwa ku poliisi okumala akabanga bagenda bazijjayo ezaali ez'ababaka ne bazibawa ezaali ezagune zibazibawa waliwo n'emmotoka yali ya maroon Honorable Kyagulanyi yatambuddemu kwolwo nayo neevaayo naye emmotoka yatundula mwe battira omuntu nakati ekyali mwalwa kuki ku poliisi kamalirize na kano information katono kajje gyali Honorable Twa ayogeddeyo ku kintu kimo twandibayo tumobilizinga abantu ne bajja ne beeyiwa ku nguudo ne bataasa bannayuganda bannaabwe Honorable Kyagulanyi ali ku record nga twakamala akalulu yamobilizinga abantu ne tugenda ku State Square n'agenda ye kennyini Honorable Twa hati yalabika ne bannayuganda abalala wano abadde ava Bulaaya mu America ne tuorganizinga fefe nnyini 1 million march okugenda abantu bamujje ku kisaawe wakiri tumuyingize State House Honorable Twa n'abalala tebalabika hold on sirika weda nkumaliriza ennaku z'omwezi nga 23 ogw'omusanvu mwaka guno twakunga abavubuka bonna mu ggwanga lino okujja okutuyambako okwekalakasa olw'enguzi efudde ejjembe mu nsi Honorable Twa tiyalabikako Kati kasoke namuddamu kiriyalinge eya. ayagala bannayuganda tuba mobilizinge tutya Katukiriyalinge eya. Nakino kimugattire nti nali naye nga Honorable Kyagulanyi ali nga by then ng'okyawagira FDC ye Katonga nga tovaayo twali fenna Honorable Kyagulanyi n'abagamba ko nga kwekalakaasa tewaliyo Yajjira ku kiye mwennyini okwekalakaasa yajjira ku kamu ku bupiki bwe n'akola amawulire n'addeeka kakkana nzidemu 1 million march omukulu baagiyita bakukungire batya tontiisatiisa emmotoka twakimaze emmotoka zadde ewuwe ziri wuwe bwe ziba nga zaali mmotoka 10 omunana ne zidda emu nga yeesigaddeyo nga baalina emu tebafuna nga yadde akagaali buba bwenkanya emu nga yaani kati njagala olw'obudde obutono 1 million march 1 million march yalangirirwa abakulembeze ba NUP nga bakulembeddwa mu Kyagulanyi Center si kituufu nakyo ye mwennyini be yali akomawo yajjira mu nnyonyi ya Rwanda Air si kituufu akakana obwedde oyogera nsirisi Rwanda Air emanyiddwa bulungi nti ekulemberwa omukulembeze wa Rwanda Kagame nga ono wawan ye yamutendeka n'amuwambira nako eri mu Rwanda twagala okuyita wano okubuuza General Museveni ye mugwagwe nnyo asobola okuleka ojjire mu Rwanda Air ng'ozze ku 1 million march eyiye ekyokubiri n'aleka ennyonyi zonna omwali ne Kenya Airways oba omuli Ethiopia Airways n'ebitongole ebirala n'ajjira mu Rwanda Air atazze mu 1 million march kakati ekirala njagala kuyita wano okubuuza nga nono kwali Wakiso okuva ku chairman wa district ne bakansala be bonna bano botunu ya Wakiso mulimu ababaka nga babiri obomu atali wano bameya ba municipality n'aba division abasinga obungi bonna bano ne bakansala bawo ku 1 million march ani yali Entebbe bano basajja bakuusa bali ku ndagaano ya genocide obuteekibwa ku luguudo nakweka kansembeyo ne kano bwe bayita first lady Babi be bakwata Kyagulanyi ne bamutuusa mu makaage kankamaleyo kano mu second 2 be bamutuusa mu makaage omukyala mu kifo ky'okulumya bannayuganda ye yabawanira mwana waabwe be batamututeko swimming pool
ngenze wa honorable Musa Lyegwanga lyemwagala onnonola eryo kyenkwagala koti otuwulira bye tumanyi swimming pool lyemwagala otwala eggwanga eryo okunonola eryo nopu wakagiyingiramu basi bano bagenda osibwa okyali wa dippi ate eri eyammawu bagenza okutuuka oteebwa ng'oli wakyagulanyi onabukuze nsaba tuwulirize omukono njagala kanfune ku kifaananyi kye kubanga kati gogenda kwogera perspective ndala tweyanziza nnyo tweyanzize nerekera wato okunnagira nti nupu nakagiyingiramu ekisibe ŋŋambye nti ate kyembadde njagala kiki bagenza okubata kyenjadde njagala kiki akulaba aleme kugamba nti wali mu nupu nga babakwata sajja wato tewaliiyo si omu ku yabawaayo wali mu dipi si omu ku yabawaayo banna okubasiba eggulo bebasalidde wiikisi 3 babasalidde emyezi 3 n'ennaku 22 ndowooza bakwatibwa kalangala si bwe kyali era awo twali mu kalulu akakasa mmemme bakwata kalangala kwekwali edi mutwe nubiani abantu abamu ku banki eyo bakwatibwa kalangala naye abamu kati ng'olivia lutaaya bwe bamala ne babawa bail ku gundi ya ku layini ya edi mutwe babawa bail anti kamunyonyole kati baddamu ne bakwata olivia lutaaya ate ne baddamu ne banona abantu abo bonna nga bajja bawapi posi njagala ntandikira eri kati mu bumpimpi oyagala okufuna perspective entuufu one abantu abo mu kubakwata n'okugamba nti baalya mu nsi yaabwe olukwe kyemmanyi Uganda tulina ebitongole ebyenjawulo ebikesi ebirina ebisasulwa ebiwuliriza amasimu gaffe ffenna abali wano ne program zina abizigoberera nsuubira nti omuntu bw'omukwata mu musango ng'ogwo obaayo ekyekukunana kyovaayo kyolaga mbu kikina bwe bayita obujulizi n'ensonga endala eri ekibonerezo omuntu alidde mu nsi y'olukwe bamusiba myezi 3 anti kasita okkiriza omusango kitegeeza buli omu brigadier Freeman ate nno bo baadde bamanyi bagenda na batabuti naye brigadier Freeman n'atabuka ebintu bino ntunulira katemba aliwo tugamba bwonyigiriza nnyo ennyindo eva omusaayi natunulidde abavubuka bano oba abaami bano n'abakyala nti abamu beekyaye bwekyaye ku mbeera era obadde toneka program oyogedde ku honorable minister Balugahari nti yagamba kyatandikirako basibe kuvaayo era tandise kirabako kyesimanyi nti oba baali bamuwa office bamugamba kyobojjako kujeyo basibe nja kujja kumuganda nge twaha Busiramu tebutukiriza kukyawa nnyo butuga tukyawe tebukiriza kukyawa nnyo tebukiriza nakwagala nnyo era muwulira nnyo watuuka kukyagulanyi nakuba wewa tomuwagira nesiimako ekitono kyavuddeyo okulwanirira ddala munnauganda b'abantu n'atabanonwa kyemba nsiime abaana abo nkakasa nti n'akalembeekereza kebafunye oba bannauganda kyebavuddeyo okulaba ebadde effort ya Kyagulanyi era mwami Kyagulanyi tulabye omukyala Malendi Shamim honorable wa Kampala nga buli ddakiika yabadde abeerayo wa NUP bandi badde bukuusa singa baalitebako mu kkooti ne batabaayo omuntu yenna wa NUP tetunulira Kyagulanyi as a sole person nti alina okubeera wali tukkirize nti newandibadde yagwe Kyagulanyi emirimu gikusukkako notasobola kutuukiriza buli kimu abaana bano okukkiriza nti emisango bagiza eyo kibayita facial expression eraga nti tebannakkiriza era bajja kuvaayo nkakasa babulire eggwanga ekituufu bannayuganda abatulaba kambeere nze nga ze nabadde omu ku bo ku lw'obulumi bwempiseemu famire yange gyeyiseemu weewaawo nandibadde omu nange kubandikkiriza ti bannange nazza omusango naye nga abaziba amatuufu saakola ki ensi yonna ekimanyi tebaguza naye kaakati bwe tulira mu kamera wadde tubaako n'okuwaka n'ebimu
eba chola baroga bane mbadde ku program naye ng'ekituufu bodde wakati wekuba mutima olanga bano abantu bakoze ki tebazza misango egyo ka information katonda kakati eyinza okuba ddiiru nti banne bwe mukkiriza nga tubata jukira balina obwetaavu nga bo n'abewaka abamu n'amaka gaafa kekadde okudda ewa okuteebwa era bwe baneeteebwa njagala tukole decision entuufu osooka okumitinga one on one good enough oli politician era tebagenda genda bubweru wa ggwanga so okufunako munondedde n'omubuuza ddala ekituufu wakola ki waguza olina kamera era osofuna efeso n'ogamba nti oli kyeyatugamba nti kituufu n'olwekyo nsaba abatulaba ne baba community tubatwala nga ddala ki abazzi omusango ogwo wabula twebuuze ddala minisita balamu kiki kyeyababalidde baba yabasinkanye oyogedde ku nsonga ya Edi Mutwe ne Nobian okubata entaji yebateebwawo kulinga nga kulonda muceere ejjinja lirabika mangu okusinga akaceere akafu bali already balina erinnya nga mu buli ngeri ensi yonna ekoze ki etunuulidde bo era Bobby ng'omuntu nkakasi yabajjayo naye naffe ffennyini buli twayogera nga abantu ki babiri Edi Mutwe ne Nobianiri nabula twabeerabira nawe kennyini bw'ojjanga ku program wagambanga Edi Mutwe nze abantu be mbadde nsinga olwanyi yabadde saanya abadde saanya program zizze mabega oziruvanyuma ate saanya omanyidde ebbanga lwekalakasa mu kooti lutandise omutegeera n'ebintu ebintu bya kooti ebintu bya kooti byanjawulo nnyo n'okumanya kwaffe era kooti ebayo omuntu gwebaddiza oyo kasoge tusigaze bano naye kyetusaba kimu ti gavumenti akolyo keyayiseemu okutaaba tusaba ebesobola enoonya akakodi akalala akatali ako kakukkiriza bano bafune free and fair trial abatakkiriza information egyenjagala okuwa bannayuganda wamu ne muganda wange emisango oba mu byobufuzi emisango egivunaanibwa mu mbeera y'ebyobufuzi tegiggwa na mateeka giggwa na byabufuzi ono baatugamba nti Edi Mutwe yali walinnya Edi Mutwe si yali owerinnya okusinga mukoddomi wa Museveni gwe yakwata n'asiba emyaka 9 Edi Mutwe si ye werinnya bannayuganda bamumanyi beŋŋamba Edi Mutwe si ye yali owerinnya okusinga Jeno Sejusa Edi Mutwe si ye yali owerinnya okusinga Brigadier Kasirye Gwanga eyatuuka n'okugamba nti bannange siri mulwadde ne bamufundikira nga bamututte embuya yasibwa bbanga ki ebyo bannayuganda bo balimanyi nakati musibe takyasobola yadde okukubirwa essimu obadde ki Jeno Museveni kankumalireyo kano tebaddamu kubalimba nti Edi Mutwe yalina erinnya waaliwo enteeseganya ne Jeno Museveni era yabatta ne Nubianiri nga bagagga bavundu Edi Mutwe n'agulirawo kawundo Nubianiri n'agulirawo n'akolerawo embaga ne bagula amayumba agatemyanga obadde ki obadde ki gwe byoyogera kakati gwe obeera naye ngaani oyagala buli kimu ekikye obadde ki abamumanyi bo bakimanyi olwamuta yafuukirawo mugagga muvundu kakati omanyi ebintu eby'omunda abantu bangi tebabimanya fe abantu abakola research era ez'omunda fe tuzuula eby'omunda kati kankumalireyo akantu kano oli tabalimbanga nti omuntu akoze ekyetaagisa okutaba Uganda okusinga okubawaayo nga gwolowooza nti bekuba kunuula ggwanga fe bafuutu soja oba bafuutu bigere
oba ffe abantu ba bulijjo ffe tukulembera mu kununula nga mu kugaggawala gw'okulembera ekyo tekibaayo senga nubiyaniri abadde akyali munda twaligambye nti waliwo enjogera gye nawuliddeko nga tunakugenda awo nyini nti omukulembeze asobola okutta abakwetoolodde abalala bagambe nti lwaki abo babatadde ne batata bali era we mbadde nzija kubanga honorable twawo ono simanyi psychology we kale wakoma mu kumanya ebyobufuzi n'okubisoma naye njagala muzigirira asomeyo akatabo bakayita how modern PHIQ MEDIA ategeere enkola bannakyemalira ab'ennaku zino gye bakolamu emirimu kakati ekinyini kyoyogedde nti omuntu kyovola mulimu kati abantu nga Honorable Twahano n'Abedi Wanika ne DP Buloko yonna eyaabe yamukaako bazimba narrative eyo nti Kyagulanyi yateeseza bano abamuli ku lusegere ab'okukido bo baveeyo bali gasiya tayagala kola ki ekitali kituufu kubanga bano abaana bagenze mu General Court Martial emirundi 4 naye nga buli mulundi basinganayo balooya ate balooya abakugu tewali lunaku wali baddewo press conference ku kitebe oba bulaaya bw'eggwanga oba Honorable Kyagulanyi n'atayogera ku kuteba kw'abaana abo ekyokubiri alina ekintu kyayogeddeko wano nti okununula nti okununula bafuutu soja bafuutu bigere balina okukulembera oba whatsoever tewali revolution mu nsi muno kino njagala nkikubule nga mpunzika tewali revolution mu nsi muno yali egenze maaso n'ekola n'evaayo ng'eri successful ng'ekulembeddwa politician world over oba omukulembeze ow'amaanyi omukulembeze alina kubaduumira tunulira wano e Kenya walabyeko Raila Odinga ng'ali ku street majenzi kakati ono Twaha alina okumanya nti level ye y'omuntu alina okubeera mu maaso ne Museveni bwe yalwala na mu 86 tiyagenda ku front line wabera nga abagendayo abasendeka ne bakola ki mpaka ye nga nokkiriza nti Museveni yalwananga be bagende Kenya be bateesa njagala kumutegeeza ono nti ne Museveni yennyini tiyagenda wali kuba mundu wabera abantu abalina okubeera ku front line bera bannayuganda bonna lunaku lwe balitegeera nti omulimu gw'okununula eggwanga tegulina kulinda Kyagulanyi na kuvayo kubagamba nti bannange mujje abaana juzi bekalakasa ku lwenguza ani yabagamba ani yabalagira bannayuganda balina okutandika okufuna omutima ogwo ogw'okuba nti buli kintu balina kikolanga yasinziira Kavule mu lukiiko lw'amawulire n'ababuuza ekiri kiraba ani yabagamba kakati bwe yakugamba ekyo gwe nga gwayagala nnyo nkyuka ye mutabani we yali ludda wa Kampala mukadde oba muvubuka atubuulire bwe tuba twogera ku nsonga z'eggwanga kyekiri kyenkugambye gwe mutabani wo ne mukulonda wamuddusa n'abaana bo bonna bannayuganda ne basigala wano bwe wali Saabavubuka owuwo wamuddusiza bannayuganda gwe kyogamba kakana katono abalongo bo lwaki tebayita ku front line ne bookya omusajja kati sokoleke nsiramu ekyo ekibuuzo oli musajja musaalongo mulamba oyagala ntandike ku ekyo leeta ku balongo bo naawe bwe tugamba nti okwekalakasa kwe kuli obaleeta abalongo bo batandike kubanga Kyagulanyi mu famire ye yavaayo ddanga omuntu ngani n'avaayo n'agamba ye nga yatufunamu motoka etayitamu masasi omu kakati naawe sebo twagala ojje mu kwekalakasa otuleeteyo ne ku balongo bo mpulira mbu oli Saalongo kati bookye ne Museveni anti bookya abantu nanti kati bayo kati kamale yako abalongo nga sinabaleeta obanga oyingira mu budde bwange maliriza mu budde bwange njagala kutegeeza buli munnayuganda ali eyo nga maliriza mu kino buli munnayuganda ali eyo njagala amanye nti obuvunaanyizibwa bw'okukyusa gavumenti eno mulekerawo okubuteeka mu mikono gy'abakulembeze nawulidde ng'akyogerako na wano nti bameeya baani no information katono mululya abakulembeze kino nembera n'empisa wera oyogera nga tusabye information sikuyingiridde eyo bagikuwadde kakana njala kutegeeza nti tewali mukulembeze maliriza n'ekyo world over mu nsi yonna yali akulembedde revolution y'okukyusa abantu ne batereera omukulembeze avayo kugaidinga nakuwa abantu nakuba wasubi nakola ki Honorable Kyagulanyi Ssentamu President wa Uganda kye yakoledda kitegeeza yasibye abantu kuba ye President wa Uganda lwaki tata bannayuganda tuwe ku balongo bo bajje bekalakasi apaka information katono neyanze okukubiriza programu eno banyabo ne basobola tubola ku PHIQ Media sawa tube bakakamu era nga bwe mbasabye byonna bye tulindirira akaseera katuuse babatadde nga bagamba bano bakoze batya bakkiriza emisango wabula n'abaliyo nga wembasabye tituyite mu nkulu endala omukulu yagambye ndi wa truth and justice era kyensaba
kooti ekola omulimu gwayo erabedda nti abaami abasigaddeyo amazima tebalina musango bo bateebwe. kuno kusaba kwange nga kwe kusembayo eri gavumenti ya General Museveni akakiiko akavunaanyizibwa kuwa ebisonyo kakole buli nteekateeka mu bwangu esoboka katwalire president report awo abaana bano ekisonyiwo bateebwe nga nennaku babasalidde tezinnabeerawo n'ekirala babeeko kye babawa nga be baakikola ne bakiwa Edi Mutwe ne bakiwa Kyagulanyi ne bakiwa Nubianiri n'abalala n'abantu bano babeeko akantu ke badde ebweru aye tubaanirize tusobole okubabudaabuda babafunire ne bakansalazi bababuulirire nti eno bakomyewo mu ggwanga tusobole okulisimba babuusabuusa credibility ya PHIQ Media anti kakati omuntu bwavaayo n'ateekawo information nga tasobola gisubstantiation kugiteekako obwino Edi Mutwe bamuwaayo kino bamuwaayo kiri bamuwaayo kiri akiteekeko bannayuganda ziri miliyoni 48 bannayuganda ziri miliyoni 45 bigambo bya twahanga omuntu tebivunaanyizibwa ku lwaki gwolowooza nti kyoyogedde kiba kituufu 10 twakyayogedde kikyamu nayange sigedi bituufu betujja ntujja okukubaganya ebirowoozo n'okuwa ripooti oba kyetumanyi si kuwa kyowagira oba kyomanyi ino kiteekako obwino yakakasiddwa y'abantu abayidde amafuta tennakakasibwa ekigogwa bali sofa 15 naye waliwo abali obubi waliwo ne bebataalabye oba betaazo n'abayinza okufa eno waliwo n'emmotoka endala ekutta omuliro wano wetujjidde ku mpewo y'amafuta naye tennaba kubaako muntu gweyokya naye nga naye ekutta naye n'abantu ekibaddusa okugenda okufuna in fact n'ekyo katukyogere katono moderator singa okkiriza just 1 second abantu abafiiridde ekigwegwa betwagala okusaasira abantu abafudde nga bali mu maduuka gaabwe abafiiridde mu maduuka gaabwe twagala basaasira naye njagala kuteeka wano eddoboozi lya enganze nti abantu abafudde nga bayoola amafuta bafudde lwa busiru era nze sibasaasira nsaba Katonda babonereze ababodaboda bafudde nkubulya mazima mu mbeera y'emu muganda wange PHIQ ne bannayuganda abatulaba abantu abagiira mu mbeera eyo tubasaasira naye okusingira ddala tusaba gavumenti etandike okuteeka emisomo mu bannayuganda kuba abantu abagiridde mu muliro ogwo bazidde lwa butamanya kuba obutamanya butya abantu bagiire namuŋŋoona gavumenti netakola kyetaagisa kusomesa bannayuganda nti singa wabeerawo akati abaganga emmotoka y'amafuta egudde mudduke mweyongere wala ekirala gavumenti etwale obuvunaanyizibwa okuteeka mu buli tundu ebyenjawulo emmotoka ezizikiriza omuliro senga zaatuuse mu bwangu abantu abo yadde babadde bazze okusena amafuta tebaaliidde ekyokusatu ekiviirako abantu okuggiiramu eyo embeera bwe bwavu obuyitiridde ng'omuntu bw'alaba ekintu bwe kityo ayanguwa mangu alete ekidomola kiri aseneko lita 10 agenda afunemu omutwalo njagala mpunzike n'omukulu ono naye kikyo kigenda kwawukana n'ekyo pulezidenti Museveni ne gavumenti ye ku kikola abantu bano kye baakoze nga kiragira ddala nti kyabadde kibi okuvayo ne bagamba nti buli maka bagenda bawa miliyoni 5 ng'abantu baafiira ekiteezi n'essaawa yaliro bakyabonaabona kuba n'abessenga balaba babawadde miliyoni 2 babawadde miliyoni 5 ab'ekiteezi abo bapangisa banna n'obutambi bwe nawudde nga baga bannaye temugenda kufa n'enkola ya gavumenti eyo gaba ssente nze kansoke nfune gundi gavumenti kyakoze kituufu ekyo bawa ssente okukungubaga mukungubagira abaafa nga tebategedde kungubaga kati nja obulagajjavu obwa gavumenti bennyini ku nsonga y'abafiiridde mu mafuta ekigogwa nsonga neebuuza kimu lwaki emmotoka zino zigwa mu trading centers ekyo kimu abazikuba ebigwa tebazikuba eri mu bibira waliwo nezigwa mu bibira ebiseera bisinga ategeeza nti waliwo ekkobaani ez'amafuta eri eyagwa wano yagwa Busega namuŋŋoona bane zigweko eyo egwiremu dda naye egwawo abantu ne bajja okulunkalira amafuta ekibi naye ate lwaki bajja tukitunulire bwe bwavu nze mba nenyandekamu eriyo omwami omu eyasimatuse naye yakoze statement n'agamba guma zimana simatuse tinabadde nfunye ekidomola kimu mu kuddayo mulwe gwakwati naye agambye bwafuna ku opportunity akalala neddamu okugwa asooka n'alindako alaba oba enaakola ki enayakirawo era nkakasa nti yagudde nemala egweri walala emukono
n'ab'emikono bakola ki naye obwavu butuusize kimanyi kigenda kuvaayo tebamanyi abantu tusikiriza olaba kalira ng'egenda kugwa ojja buzina ogikwata oti kye bakoze kibi tebamanyi era okulagira nti kibi akola ati ati bali bubi neddamu okugwa baddayo era neyo kyabalala maliriza n'ensonga ya ssente nze njagala kumaliza n'ensonga ya ssente gavumenti erina ekintu kyekola kyesikiririzaamu ku nsonga za ssente ezo ekisookera ddala omuntu eyafudde bagenda kumuziika owaddeyo obukadde bumeka waliwo ali mu ddwaliro lyo lyomanyi nti teririmu ddagala ekiruddu ali mu kusitwagolinga obulamu okubanga bukyabeerawo ate n'omuwa miliyoni etya emu kati nze logic mba simutegeera ekyokubiri ekisembayo muganda nga yogedde nti emmotoka ezigwa mu trading center naye waliwo ekyalo ebakiyita buseesa kiina rekodi mu kutta abantu abangi mmotoka gundi era wo bw'otuukawo kiri eyo ng'ogenda ku Kamuli Road Iganga bakola na mass grave kuba ekyalo kyonna kyajja ne bakola mass grave era bw'ogenda waliwo n'ekipande buseesa baliyo bakimanyi abantu b'e Busoga naye kino ekyassa abantu b'ekigoogwa nze sikkiririza muntu kulowooza nti obwavu ogenda kubuvaamu kolo because ne bandisenyaga amafuta gandi bagagawaza most of people abafudde nga bagase n'ababodaboda nkiddamu bafudde busiru they died of stupidity njagala kusaasira babadde maduuka gaabwe omuziro ne gubasanga eyo nga tebabirinamu tebalina mu byakusena naye abafudde nga basena amafuta nsaba alla abasaasira abasindike butereevu mu jahannamu ate abo abasaasidde abasaasira abasindike mu jahannamu paka wiiki ejja programu eno nkozi twakyusizaamu n'erinnya earthquake obunkenke abantu bagamba ate obunkenke bulabika bugenda buvaawo bujja kuddawo mu maaso programu twagituumye Uganda eragawa kubanga gyeraga tetunnalabayo kati akunkumire omukama beera bulungi